News Uganda sikwangira kiwa no mulange Mengo Luwalo mwenda baze kumukologwa Zamasanyu gayitiride wange era n'ekimbo kyake mbibya n'engamba engoma eno kiveyo esindogomi tunyumirwe tujjo nze bwentyo bwenkoze fenna tunyumirwe leka nsooka okwebaza omutonzi ate nze yampa ekitone ekitagulwa sente kambuuza abange nandizijjewa nentuula mu nsawo mumpeeyo vuganya mangulu asatu nze nkozesa bwongo omwo mwentoola ebinajjo n'ensi eno ate bwemba nnyimba njagala n'onsituka n'obiibya ne tubuna eddiiro kubeere mulemu onyenyanyenyamu n'aboolimba wibali njusu oba oliawo okuva ewaka ewaabwe mpozi ekirala etera okuba waletipa ye bwebeera nga yaweddemu sente mu mutima gwene gw'omutunduga bannange ebirowoozo kati oyo nemba omuwimbira ye omutima era asigala nyeze bakiswa n'embuga bamusaza ly'ebusujju bamusaza ly'ebulemeezi n'abalungamye b'omukolo mukwanjula gaze kusanyuka oyongobera olimba ndira mwana wattu n'obiibya nawe olunaku lwaleero mukwano lwasanyo olunaku lwanyenya bannange amasanyu ganzita mukama yebale gwatukoledde ebikolo omwana atukuyeko essanyu mawuno wano mu lujja lwewaffe guno omukolo gwa byafaayo nnyo mu Uganda tetunnakubaawo mukama bajagalire tulabe oyo yakutonda ng'ayagala osanyuka ebyennaku yono bisangali olwaleero ffe tuyirokeesa tetwagala binyuma nsite saagala kulaba oyo anakuwadde nambammwe bamega musituke bannazeketa mutenenye tetwagala bigambo mutuleke siffe twakola ennaku tetwagala manya mutuleke siffe twakola ennaku neyazisenye taata sente waffe bannange gasanyuse nnyo okubalaba katesiba ebisense olunaku lwakubibya bannange amasanyu ganzita mukama webale gwatukoledde ebikulu omwana tukubyeko essanyu mawuno omwana mu lujja lwewaffe guno omukolo gwa byafaayo nnyo mu Uganda bulijjo bigwa byokya siweewaawo nsaba mukkirize tufune mutuba 10 bagamba galabo bamwongeramu ku maanyi oba tukooye soka twetengereremu katono twetengerere tuwandiike enamba 8 yokka ng'oggyeko mukama waffe Katikkiro ne mukoze bulungi nsaba tukkalire awo nno kale basabasajja mwenna abali ku mukolo guno ogw'olwaleero toke nebaze liiso ddene Namugereka kubanga nzijukira banga ttono nnyo omwaka gumu ogwalo lwaki nsoose okwebaza liiso ddene Namugereka nali wano nga ndaajana nti bannendeesa akantu katono nnyo naye bakadde bange nebaza gyenzirukanya nayo eggombola bene gye yankwasa emyaka 2 emabega kubanga bawulize balungi buli kyobagamba bawulira bawenge nebaza n'abakulembeze tukolaganira wamu abakulembeze b'ebitundu gavumenti eya wakati naffe naye baga tusobodde okulinnya we twatandika luli tusobodde okulinnya Kasule Balagadde Ronald ng'omwami wa Ssaabasajja w'eggombolola eyo ndi muzzukulu wa Kasujja nyamu emitwalo 5 mwebale nnyo mwebalire ddala bakama bange mbebaza mwebale nnyo mwebalire ddala olw'okunkola obulungi obutagambika Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangaale saba omwami tumukubire mu ngalo ze musaale wakya kale mukisaale alabika nga tannaba kweteekateeka bulungi olutabaalo engalo zimuzeemu simanyi oba twali omukisa
okweyanjula mu maaso go Oweekitiibwa Katikkiro Nantale ky'abakyala ku lukiiko olwo olw'amusango nga tuteekako projects olw'okulaakulanya 29 ziri mu ggombolola y'Eŋŋoma era tusaba okuyita mu gavumenti z'ebitundu ekaazi zaffe 29 eziri Eŋŋoma tukkirizibwe tuzikozese ziri ku broka 90 ploti ya 3 olw'obudde Oweekitiibwa Katikkiro Musaale wa Kyato olutabaalo oluwalo luno tukoledde wamu okujja n'oluwalo oluweereza ddala ensimbi ennungi ate ezisanyusa akakadde kamu mu emitwalo 38 awangaale y'ebigambo n'ensengeka munsonyiwe bempise nabo mwenna okuva mwebale nnyo nnyini yebale atukumye nga tuli balamu. Oweekitiibwa twayise n'oluwalo lwaffe lwa mitwalo 1,000,800 bakoledde n'abalala bonna ew'obulenzi beebaza bonna basobodde otukwatizaako oluwalo lwaffe luno ekyamukisa mulungi nti leero kukomyewo tuli mu luwalo wano ombuga enkulu Bulange Mengo omwami bewasibye ekifaananyi kikuva mu ssaza ly'e Bulemeezi eyazza neyazike CBS tubongere engalo ate tubeebaza nnyo olw'oluwalo olwenkanidde awo lwemusobodde okuleeta balungamye ansaba ndowooza munkubireko mu ngalo kuba kati nyanjodde bulungi ssentebe w'abalungamya mu Buganda yonna engalo zibuze Omukama mulungi kale tumuwe engalo olw'ekyo. Kamaanyi Katikkiro ayimiridde mu maaso go nze Kajja Isuma ssentebe w'abalungamya b'emikolo mu Bwakabaka era nga ndi ssentebe wakusatu mu kukulembera abalungamya bano. Abalungamya b'emikolo twetolola Buganda ne Uganda yonna ne Bulaaya tutuukayo kubanga eri abakola emirimu gino naye nga ofiisi yonna ebatwala yenesinzira wano ku mbuga enkulu e Mengo. Mukama wange neddira Kasimba muzzukulu wa Kabazza Ekyango ate nga nayonka Ngabi era nga ndi musomesa omutendeke director wa Quality Junior School Mulira Endejje. Mukama wange kkiriza nkutegeeze nti mu lutabaalo luno oluwalo lwe tulimu twasoosowaza nnyo ensonga semasonga ey'obumu era mu nsonga semasonga eno ey'obumu tukoledde mu masaza gonna balungamye okuva mu masaza ag'enjawulo. Buli ssaza Mukama wange tulinayo obukulembeze kujjako amasaza 3 gye tutanatuuka naye amasaza 14 amasaza 4 ge tutanatuukamu amasaza 18 tulondeddeyo obukulembeze nga buliko olukiiko lw'abantu 12 okulembera abalungamye abali mu ssaza eryo. Mukama wange bano boolaba abamu benyimiridde nabo wano bamu ku bakulembeze benkulembera nabo wano wennyini ku mbuga enkulu ate ne mu masaza. N'olw'ensonga eyo tetubadde ffekka engeri gyengaye nti tukulembeze ensonga ey'obumu anda ne bakuba ennyimba ezo ezijja ku mulembe guno omutebi. Tebakoma ku ekyo kyokka twabasaba titusitule omulamwa gw'amatikkira g'omwaka guno ogw'okuwagira ebika byaffe tunyweze Namulondo. Bakulu abo bo kye baakola nga tetunnatandika olumaliriza ekitiibwa kya Buganda tuzzaako oluyimba lwa kika awo ne babeera nga n'omulamu ogwo bagwogedde bulungi. Kama nkiriza nga maliriza ensonga eyo nkwebaze Katikkiro olw'okuteekako olw'okwongera eddaala ku balungamya bwe mwabatendeka nga bayita mu bbanguliro lya ssemasomo w'abalungamya eribeerayo buli mwaka ku ssettendekero
wa Mutesa Royal University era ne bafuna ebbaluwa okuva ku Buganda Royal Institute. Kamanga abalungamya boolaba abalina obulambe oba baaji ku kifuba ke kabonero ke mutuwa okwawula omulungamya omutuufu asaanidde okukola emirimu gy'abeene. Sebo tubeebaza olw'ekyo. Kairan era ng'ono yabadde omusaala ennyo mu kuwenja Oluwalo mu masaza nga yaba apudeetinga. Sikiriza nkwanjulira amumyuka omuzira ndiga Lumu Ahmed Yusufu Kalyesuubula oyo abadde ku commanding center yaffe eya wano nga yaweereza obutereevu omukulu ne bakola omulimu ne gutambula. Njagala okwanjulira ali mu by'empisa omwami Daniel Matovu Kutuza omuzirangabi bwe babadde mu kukola omulimu guno ogw'amaanyi nga gutambula. Abakulembeze bonna weebali naye akadde tekayinza kutukkiriza ojja kwogera okulaba mu mitendera egy'enjawulo. Kamange ekkiriza tukwebaze ne sekwebaza irina wano tuyinza butalyebaza. Tutuyambye nnyo okwongera okukumaakuma n'okuteekateeka abalungamya ate n'okukola emirimu gy'Obwakabaka egitulumibwa. Kamange twagala okwebaza era olw'okuvaayo Katikkiro n'oyogera ku ebyo ebitasaana ebiri mu mikolo. Ekyo kituyamba ffe ng'abakulembeze n'abalungamya okwongera okuyonja omulimu guno n'okuteekateeka bannaffe. Twongera okubasaba nti mukoowa kubanga guno omulembe omutebi bingi bikyajja naye muveeyo mubyogereko naffe tujja kwongera okulongoosa omulimu guno. Era nkusaba Katikkiro neebalize nnyo Oweekitiibwa Nuwa Kiyimba ebbanga lyabeerera minisita w'amawulire yakola kinene nnyo okwogera ku nsonga ezo era ne kituyamba abantu okuzimanya. Mutwebalize nnyo Oweekitiibwa Katikkiro. Kyetusaba mukama wange tusaba abalungamya nga bwe bali abangi tufune omukiise ku ekyo kikulu nnyo. Ekirala twongerwe tuweebwe obudde ku CBS ne BBS telefayina tubeere nga twongera okusomesa abantu ensonga eno ey'okwanjula n'okwanjula kuba abantu bagyagala nnyo tulabe nga evaamu ensobi. Zikiriza nkubikire tutambudde n'essomero erisembyeyo okusanyusa wano nga junior school sababaddeko waggulu director Judith Kamange nzikiriza nga maze okutegeeza ensonga eyo nkwanjulira Oluwalo lwetambudde na guno gwe mulundi gwaffe ogusoose okuyitibwa okujja embuga okuleeta Oluwalo mu nkola eno era ssebo tuzze n'Oluwalo lwa bukadde 6 mu emitwalo 25. Tweyanze nnyo tweyanzeege omukisa ogutuweereddwa Ssaabasajja Kabaka awangaale. Nsaba ssentebe ate awamu n'abalungamya bonna tubogere engalo ez'amaanyi. Bannabusujju ne bannabulemeezi tezimala. Nsaba tubakubire mu ngalo. Bannabusujju n'abayizi kuva mu masaza ago bagate ebibatu n'akalulu mbadde nkasuubira Ssaabasajja Kabaka y'Ebusujju. Nsaba abo beegattibuze bomwe bannamanya basobola okugusa eri Oluganda tono naye tujja kulaba tutambuza Katikkiro News Uganda siga wajiradi wano embuga enkulu Omulange Mengo n'abantu ba Kabaka abazze okukiika wano mu Luwalo. Baminisiters n'ebitongole byonna olw'omulimu omulungi gwe mukola era kansaba abantu bano mukubire abaami mwenna abakola emirimu gye mukola wansi naye ng'abali wano ffeffe nnyini fe abalina okubyogerako abantu ba Kabaka nga tetutiiriridde ensi yaffe era nja kusaba abantu ffenna twongere okulwanirira eggwanga lyaffe n'ensi yaffe nga twogeza eddoboozi ery'omwanguka. Oweekitiibwa Katikkiro olwaleero ttaka kiyitiridde mu ggwanga lyaffe naye ng'ababikola be bali eri obaolyawo abasinga obungi mu gavumenti ya wakati. Ekirala kye kiwamba abantu
nga n'ekiro waliwo omwana waffe eri yawambibwa bamuyita bulungi omumanyi bulungi abasinga obungi bamuyita birangirangi muvubuka oyo nga naye bamuwambye n'abalala bangi. Abantu basoba mu 18 kuliko Kibalama kuliko Damulira n'abalala nga bawambibwa, naye twetaaga eddoboozi ery'obumu okwogera ku nsonga ezo. Abaana baffe abasibiddwa bali ekitalya nga tulinayo n'omwana waffe okuva e Bulemeezi Kalanzi Sharif mwana wa ssentebe wa kyalo Kiramba nga bali ekitalya nga mukama wange buvunaanyizibwa bwaffe obw'okwongeramu eddoboozi eryo. Abayisiraamu olwaliro nga babonyabonyezebwa, abasinga nga battibwa naye buvunaanyizibwa bwaffe. Amagye gagagoba abantu ku nnyanja gagatta abantu ng'abantu batulugunyizibwa, naye buvunaanyizibwa bwaffe okusitula eddoboozi ng'obuli bw'enguzi bufumbwekedde mu buli kimu. Busaanyizaawo amasomero, busaanyizaawo amalwaliro, busaanyizaawo buli kimu, naye buvunaanyizibwa bwaffe abali wano okwongerayo eddoboozi nga tetutiiridde ensi yaffe, nga tetutiiridde eggwanga lyaffe, kubanga ffenna abo abakwatibwa n'ababonyabonyezebwa bantu ba Kabaka. Ate Kabaka si wa Baganda bokka, wabula waabo abantu bonna abali mu Buganda. So mbasaba abaami ba Kabaka, abantu ba Kabaka ffenna gye tuli tube n'eddoboozi limu, si lwa mawanga, si lwa madiini, si lwa ebibiina bya bufuzi, naye ku lw'ensi yaffe Uganda n'ennyaffe Buganda, oba oliawo tusobole okulaba nga tulwanirira ensi yaffe. N'akasembayo olunaku olw'enkya Abalemeezi mbakunga n'abantu ba Buganda ffenna, enkya tubeere wankulukuku tunone ekikopo kyaffe tugenda nona kinone kubanga gomba yawedde dda. Naye meseji gyempisa buli lwe twenyigira mu nteekateeka za Buganda tujjayo ekinyusi oba oliawo n'okutwala eggwanga lyaffe. Neyanzage olw'ebigambo ebyo olw'obudde, Ssaabasajja Kabaka awangaale. ejja okuwuza olutabaalo ne sitagiwerekera ng'ate nze gavana waayo. Tera okugamba nti sinza gatta Bunyarwanda na Mputtu. Buli ekibeera e Mengo wano eno nziruka mikinti eno gyeyakola mulimu gwa kwindakitinga bakulembeze aba local government. Naye abamuffe tuyigidde nnyo bigambo byogera ebbanga lyonna. Twagala okwebaza olwa puroguramu ey'emmwanyi teriyimba. Eyo puroguramu neetukoze bulungi nnyo, ezizaamu abavubuka essuubi. Buli omuze okubadde ogw'okutunda ennyo ebibanja gukendedde nnyo, bamaze okufuna essuubi nti emmwanyi eno esobola okubazza engulu nga bagitunze. Era ssebo emityana eyo tulina n'abavubuka ba model farmers, newasiima n'ojjayo twakulambuza ebusujju nolaba abakulu abavubuka abato abeenyigidde ennyo mu kulima emmwanyi eyo. Era tukkiriza nti mu bbanga etali lyawala ojja kulabanga emmwanyi yonna ey'amaanyi esibuka mu disitulikiti yaffe y'Emityana. Wabula okusaba okwongera okukubiriza abantu ba Ssaabasajja Kabaka okwettanira nnyooto okunywa kaawa, nga bwe tulima emmwanyi ate ne kaawa bamwettanire okumunywa, emmwanyi yeyongere akatale. Kinajjukirwa ndi musajja muwulize nnyo eri embuga. Bwe namala okuwangula entebe nga ssentebe wa disitulikiti, yenze omu ku bassentebe bonna mu Uganda eyasooka okujja wano okwoza olutabaalo. Era nakumakuma bakulembeze bannange tunaba nakulayira ne tujja wano ne tuwoza olutabaalo. Zo waliwo abapatagonia mbadde mpulira abayizi wano nga babayimbako nga nawe bootera okukyogerako emirundi mingi. Abaalwana ennyo okulaba nga tetujja mbuga wano, naye twasobola otera okutukubiriza ennyo okulemerako. Era twalemerako ne tujja wano ne tuwoza olutabaalo nga bannamityana omulundi ogwo. Twagala okusiima ennyo n'okwebaza baffe Ssaabasajja Kabaka bwe yasiima n'atuwa eddwaliro Emityana. Eddwaliro eryo tukkiriza nti ligenda kukola nnyo bulamu bw'abantu ab'Emityana, kubanga bw'olaba Mityana Main Hospital, Gomba ebadde ejjeeno, Kasanda ejjeeno, n'Ekibuga ne Kyankwanzi. So tukkiriza nti ebyobulamu bigenda kuba bitutumuka mu bbanga etali lyawala. Era eddwaliro tulirambula tukakasa nti emirimu gya Ssaabasajja Kabaka n'abalikolako gitambula bulungi nnyo. Tweyuna n'ensi yange, Ayi Katonda kuuma Kabaka wange.
David Kalwanga ndi mubaka Parliament ow'ebusujju olw'ekisa kya Katonda. Neebaza Mukama nti olunaku lwe nasemba okujja era najja n'Oweekitiibwa Kasujju era ne tukola omulimu omulungi okusinziira ku byenda bye bwe tugassegase bwe ngassegase ndabye ekifaananyi ng'era kigira ddala ekifaananyi kya busujju egumidde. Njagala okwezeba amagombolola buli omu alina kyakoze okulaba nti tutuukiriza obuvunaanyizibwa bwaffe. Ono ye bulungi bwansi asookerwako. Njagala okwebaza ennyo olw'enteekateeka ate mwebalina okukuuma ekitiibwa ky'ekizimbe kino bw'otuukawo owulya ngwaka. Kati neera tuzze twongere okubazzaamu amaanyi nti ffe ku ground gye tuli era tuli beetegefu okuweereza, tuli beetegefu okukola. Temukoowa ate mwongere otukubiriza. Tusaba nga bali bavuddeyo tusaba era olw'okuba nti bwe tujja wano ne tusaba abantu bawuliriza amaloboozi agava mu kitundu kino agava mu lujja luno agava awantu wano gawulizibwa. Waliwo abantu baffe abaasi olw'ebyobufuzi sebo Oweekitiibwa Katikkiro abantu abo tuyambibwe abantu abo batuwagira kibi nnyo okuba tuli mu kulembeze nga bo banaabona mutuwulirize okukaaba kwaffe ate era abavunaanyizibwa bagambibweko kubanga abaana abo tebalina musango. Abaana abo batuwagira ng'abantu abalala. Abantu bano olw'obusungu lw'okuwangulwa baayagala beesasulize mu bantu abamu n'ekituufu tumanyi nti obulumi babuyina naye bakkirize ensi etambula ekyuka tetambula ng'edda mabega. Bwe kiba nga kiri bwe kityo n'abali mu makomera bateekwe ate n'abo abali mu kubonaabonyezebwa ng'eddembe lyabwe ery'obuntu lyabaggyibwako eribaweebwa Katonda libaddizibwe kubanga tebalina musango gwe baakola okutuwagira. Njagala kunzika bigambo byange mufunzi ebyobufuzi bya Uganda ebirimu empalana twandibadde tusaasirwa ffe ababirimu ne tuteeteekebwako nnyo obukongolo. Twagala okukola n'okukolera abantu baffe naye ekyennaku taata Katikkiro kye tulina kwera abamu ku bo ate batusika enteega. Enteega bakolera ani nga tulwana tugende mu maaso nga tulwana abantu bano babeere bulungi waliwo tuleseeyo taata etuuke eri gyerina okulaga n'abantu baffe abali mu ggwanga lino Uganda bamanye gye tulaga. Tetulina bukyayi bwa nkomeredde, tetulina bukyayi buli awo wabula twagala nsi yaffe emirembe egiri mu mawanga amalala gibeereko ne mu Uganda. Abantu abanyigirizibwa olw'ebyenfuna, abantu abanyigirizibwa obutabaawo bwenkanya mu bikolebwa bibe nga bivaawo tuwulire bye tuwulira mu mawanga amalala nga bijjako mu Uganda. Okwo kwe kuyaayana kwaffe. Teri kirala kinene ky'amaanyi singa mbeera wano nga kamuwogo nkayina mu nsawo ne muganda wange ng'akayina tewali lwa nsonga lwaki mba nnwana naye olw'okuba nti ntuuka ku ground nendaba abantu nga tebajjanjabibwa naye nga waliwo yalidde ssente, nendaba abantu nga tebalina mirimu ng'olina kufuna linnya ddala ery'okufune omulimu, ngendaba abantu ng'amataka gaabwe gatwalibwa ng'olina kuba ng'olina mundu olwane ku ttaka lyo. Abantu abamu tetulina mundu, abantu abamu tetulina busobozi busobola kulwana n'abamagye, naye n'olaba omuntu ng'ajja n'ateekawo amaanyi kubanga alina emmundu. Taata Oweekitiibwa Katikkiro, abantu bano batubuuza twali ludda wa? Abamu ku ffe twali mu mbuto z'abamanyaffe tetubasabangako kujja kutulwanirira, tetumanyi baava ne bwe tubanga tukuze ekibuuzo ekyo kyandivuddewo kubanga naffe bagenda tubuuza mwe mwali ludda wa ng'eggwanga linyakululwa okuggwawo bwe riti. Ebigambo bino tetwagala tubiwulira emirundi ebiri nga tubiwulira ku abo abaasooka okufuga oba abali mu kufuga ate nga tuwulira n'abo be tuzadde. Tugenda kunyigirizibwa eby'ekitalo. Ebigambo bingi nnyo bye tuyinza okwogera naye mukadde nga kano nga tuli wano tweyanjuluza kubanga taata wano wetuyinza wetwetwayiza tugamba nti byetwogedde bijja kutuuka gye birina okutuuka. Taata Oweekitiibwa Katikkiro, twongera okusaba oyongeremu muganda wange Mugisha akyogedde amaanyi ku nsonga y'emmwanyi terimba. Abamu ku bakulembeze naffe katulwane tutunde emmwanyi. Awangale Masomoki
engalo z'abakulembeze zibuzeemu. Engalo z'abakulembeze zibuzeemuuko olw'obubaka obwo bwe musobodde okutuusa embuga. Kama wange Katikkiro saba okkirize Sipiika w'essaza akulira obwegassi akulira abakyala bonna mu ssaza munnamawulire w'essaza omuwandiisi w'essaza ate n'owekitiibwa memba w'olukiiko lwa Buganda w'ekitiibwa okulinnyako Kama Katikkiro byakufunza ngambe ngato sifunze mukama wange funze bwetyo kama nga nfunza saba nkwe nebaze bano mu maaso go abatandekerera nebaziza betubeera nabo tiimu ya Honorable David James Kalwanga buli mwaka aleta milioni emwe namugamba ayongereko 0.1 naye era tuweereza emitwalo 3 mukama wange abaana b'amasomero bano n'abatandisi b'amasomero